emmere yo bagingidemu mwe temukasiba mayinja mwe temukasiba mayinja Mpuuga ayiye amaje obuswavu Mpuuga bwalina ya teri nayo amafande nayo tebalina buzibu abaana balinda bamala ezinaaza tebagenda basemberera soke tebagenda kusembera gwe bayo muveyo mubane buli wareedi akola effujo mumuteeke wansi twagala badde eri bano balyoke babatambale tulyoke tulabe ekyokukola n'abantu balina obulungi weyavaayo nti omuntu bwe yatufaako era tubadde ne bodi ebbanga lyonna tubonedde amateeka gonna era ne batugamba tumutwale mu palamenti twamututteyo era ng'okuzika kwa leero nga bodi ebbanga gitugenda essaawa zino ekiyinza okusumbuwa poliisi n'amagye abantu essaawa zino mu busiraamu omuntu bw'aba anaazibwa abo be yalaamira nasira buli muntu nti amunaaza abo be yalaama omunaaza kubanga akaseera segirinya kalimu essaawa zino mu mpisa ey'ekisiraamu ke kasinga okuba akazibu kalinga malayika zino n'omwoyo gwe kalala ka bulumi nnyo kubanga malayika bwe ziba zino n'obulamu bw'omuntu bwenkana malayika okukusikamu omwoyo bwenkanagana n'omuntu gwe batemye ejjambiya 707 kati ate n'obulumi obwo bwe yayitamu nga omwoyo gugenda kati aba akyalina amabwa yensonga lwaki alaamira omuntu alina omumukwata obulungi ng'amunaaza akadde kaalimu kazibu nnyo weewali obulumi obusinga ate poliisi weekyankalanyiza Mpuuga wakyankalanyiza Mpuuga tasobola kwesiba ku bantu ne bamwagala never omukazi bw'aba akukyaye togenda waka ku busezaala kutuula ku mulyango mbo bamukuwe mpaka lwonaddayo kola ebijja mu gundi yo automatically ajja kwezza naye otudde kati Mpuuga atandise kubeera naza omuka atudde ku buko nti ayagala omusikazi addeyo kola ebitegeeza omusajja kola ebyagazisa omukazi omuteekemu omutima ogudde okukwesiga build trust in her akomewo kati Mpuuga trust newuwe wenyini tuli mu nnyendo mukungwe kati abantu ayagala kuwamba n'abawambe tekisoboka atali wa press saagala musale mu layini eno no atali wa mawulire temumukkiriza ate n'owareedi aleeta obuzibu mu mwambule abatambadde nga bode abaana bagamba nedda Mpuuga ayagala bode egenda eri abaana bagamba eno bode yaffe lwaki mujyagalangana
Bannange bannabyabufuzi abakulembeze mukole ebyobukulembeze ebibaagazisa abantu. Ssegirinya abadde teyeesiba ku bantu abadde akola by'abantu abantu ne bamwesibako. Bane ebyaddala olwaleero ffe twesiba ne ku Ssegirinya yakola by'alina okukolera abantu ne biggwayo kati ffe tumwesibako. Kati gwe lwaki ate weesiba ku bantu? Gwe lwaki weesiba ku bantu ng'okyali mulamu ng'osobola okukola ebintu osobola okukyusa? Enkuba egenda kutanda naye njagala okwongera okukakasa pulezidenti ali mu kitundu. Kamera essaawa yonna ejja mutunulako. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuyingira. Essaawa yonna tujja balaga wawaali. Essaawa yonna naye obuzibu obuzzeewo enkuba. Nkugambye akasiko ko bakalidde. Akasiko ko bakalidde. Bwe tubagamba kamera y'emmundu bwe muveeyo ate nga mugamba nti kamera. Sobera ogyeko? Ebadde? Sinkyukire. Oli kuki? Airtel. Nawe buli yakutuseeko omulundi gumu saategedde. Afande. Jambo. Ate balina buzibu musajja bano babeera ku order. Bali babakozesa ensobi. Essaawa yonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagambye within seconds ajja kuba alabikako. Within seconds ajja kuba alabikako kubanga waali mu kitundu. Mwe abali wansi abali waggulu temuvaawo. Omukulembeze atuuse abali waggulu mukuume wano. Muhammadu Rasulullah. Ndasaba temwetutiira kuwa Ssegirinya Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Nabiyullah. Tunalimakakamunga bakama baffe batuuka mu tenti wano. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Abantu bonna abali mu kukuuma okutegeera muganda waffe Ssegirinya temuva ku gaagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Bayamuli ndasaba mudeke mabega katono program egenda kuyita mu bwangu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oli ku Mapu Media TV. President mu kizimbe. President Ekaddugala yatuuse. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Nkakasa nti pulezidenti waffe amaze okutuuka. Ffenna tukakanye pulezidenti ali mu nnyumba. Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert atuuse. Njagala abaana abamu bali mu opposition atuuse. Ne first lady waffe atuuse Baby Kyagulanyi. La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Bakyali baffe abali ku ggaali temuva ku ggaadi emabega ku mululu gwa muganda waffe Ssegirinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Abantu bamaze
emanju temuvaayo abakuuma pulezidenti webali namwe mutokese egirinya mubeerawo kulayini nga tuyimba oluyimba lwaffe olw'eggwanga ate tuwere nga tuzzaako ekitiibwa kyaffe ekya national unity platform. ngenda kutuuka ewali pulezidenti temufaayo naye neeno wakulu bw'eggwanga tuyimbe ekitiibwa kya Buganda tusembeyo oluyimba lwaffe olw'ekibiina otyo eno kamera gyeziri kamale okugamba ono omwana kimu temuvaawo kati ffe katubeere wali wansi mwe temuvaayo wano wati obudde bubi nga bwe mubulaba ndowooza mulaba ennyambala gye twambaddemu obudde bubi ndola kamale okufuna ku short one nzire wali nane wano sheekh enkuba mpitirivu enkuba yo tukakana bano balabe